LMTV Uganda program ebera step buzz sonso mulamunange nenga towerabira ali mabega we camera bamwita mwana mlenzi Star Lawrence the Virgin Boy omubwati nenga asangibwa mu King Montage gwe wenna ayongera okugamba ati oyina emikolo oyagala ku surprising amwagarawo oyina ka birthday oyina omukolo gwa kwanjula oba mbaga mu karantini ene emikolo gitambula gwe tofaayo oba mu ngeri ki yajja kuba akutuukako akukwasaganya magezi atenga yakyasinze okubanga akwata ekifaananyi kiri ekyomulembe ndoza naye bw'otunula ku screen yawo nawe kenyini okyetegereza ate akuba n'ekisinga kaawo nenga gwe wena amwetaaze musange oba mukubire ku namba y'essimu eno eri 0702 10 41 25 eyo ye namba kojja okubanga omufunira njikuddiramu 0702 10 45 okwo kujja kubanga omufuna ate munange ku bbeeyi ensamusa mujja kubanga mukikwasaganya magezi. Yes, ngenda kuba nno ng'ate munange abakazi bangi tuze tulaba abakazi abajja bavaayo omanyi ennaku zino bw'obeera omuyimbi obeera olina okufuna manager ate manager bw'akumanaginga kyo kitegeeza abeera alina okukwasaganya mu buli kimu. Kino kyentegeeza munange Cream Production ennaku zino erimu ebizibuzibu ebitakwatagana ate Kemisera abakyala bangi nnyo Hajji Aluna Mubiru bazze nga abeera nabo ayitera nga yawukana nabo kati nagenda aweza omuwendo era abakyala baneeno mwe muli Farida mwe muli Lauda mwe muli Hadija bagamba ne Mary Bata naye yaliyo omanyi omuntu bwakukwasaganya abakazi balinga 8 mwe muli Kemisera mwe muli Zaina bannange ebintu bingi nnyo waliwo omuwala eyayimba mu kitooke kifansaliro oyo naye yali mukazi we Zaina bannange mwe muli n'abakyala be yayanjula abakazi bangi nnyo ebifaananyi producer wange agenda kubanga abiisaawo magezi buli mukazi gwe yali ayagaddeko ate n'akola ki n'amulekawo ate abo bwe twasangidde ne Stella Kayaga tujjukira nti ne Stella Kayaga yaliko mu Cream Production era naye yavuddeyo n'agamba nti omwana muwala Kemisera ebintu byeyogedde kituufu talimba bwe bityo nti Hajji Aluna Mubiru bw'omukyankalanya awo abeera tagenda kuddamu kukwatako wadde bw'omunyiiza kitegeeza music wo ajja kutuula video zituule kitegeeza obeera olina okumukwata nga akalira k'omwana n'agamba nti ye ebyo mwana muwala Kemisera kitegeeza naye yavuddeyo okwogera ebimu ku byo Kemisera byabadde ayogera kitegeeza mbu yabadde talimba. Stella Kayaga naye yagambye bwe bityo naye bw'atyo bwe yali mu Cream Production nga tannaba kuvaayo yali mu mbeera yeemu yeeyo kubanga yalina manager we bali bamuyita Hassani naye nga ne Hassani yakwasaganya ate bannange Stella Kayaga ebintu bino Mukama Katonda I don't know naye abakazi bo bangi Hajji Aluna Mubiru bazze akwasaganya naye nga tamalaako nabo ate nga munnange ebintu ebyo alimu okutulugunya akuba abakazi bangi bayanjudde bamuleseewo naye owaaye katwebuuze kiva kuki kiva sikitegeera bulungi nnyo Hajji Aluna Mubiru ono yeetaaga okubanga anoonyerezaako twetaaga kubanga tumukolako research ey'amaanyi lwaki abakazi bonna bakomplaininga ku kintu kyekimu mugambe ebyomunju tebitotolwa naye mpozi nga tekinnakutuukako ebyo ebifaananyi byolengera bye ebyabakyala aba Hajji Aluna Mubiru bazze nga ayagala era abamulekawo nga kwotadde ne mwana muwala Kemisera era naye wenjogera kati takyaliyo mu Cream Production.